Ekibiina ekifuga omuzannyo gw'ebikonde kyakakasizza nti Juma Miro yawangula omudaali gw'ekikomo mu mpaka za Commonwealth Games ezakaggwa si wakubeera ku ttiimu eyeetegekera okugenda e Morocco mu mpaka za All Africa Games. Bano bagamba nti Miro yakubwa eŋŋuumi tonziriranga mu mpaka ez'okusunsulamu abazannyi abanaabeera ku ttiimu y'eggwanga. Juma Miro tagenda kuzannya bikonde bya All Africa Games era tugenda mu misinga naye ffe nga federation tusobola mu misinga nnyo because twongedde okufuna abaana ate abalungi ennyo okusinga bwadde akolaki wadazanya botunye engeri Kabuuka jamu stoppingamu ne Businji ya stoppinga Kabuuka solayedanga wajo improvement y'amaanyi nnyo mu bikonde. Wabula Miro bino abiwakanyiza n'agamba nti baamukoona mu katono n'agwa wansi wabula n'atasobola kweyongerayo olw'okuba nti yalina obuvune bwe yali yafuna emabegako. Mboba panchi yankwata yali y'amaanyi teyali y'amaanyi just natulamu wansi wakuba nali nkirowoozamu kuba omukono nagufuna ku fight eya Mande gyazanya ne Gaita yali y'amaanyi kati omukono gwabuuka ku Mande naye saakiraga ku Mande. Ono agamba nti obuvune buno bwe bwamuviirako n'okukubwa eŋŋuumi eyamutuusa ku ttaka. Era akabuka okunkuba eyo panchi kyava ku side ya right kubanga right nali sobola okuggalawo okugaadinga kuba omukono gwali gunuma nga so agusitula wagulu kuguleta ku gaadi era awo yanfunya bwe namukuba jaabu ate nyingire nkube right njikake njigewo nga y'amaanyi awo yankuba right naye n'aleeta ffenna twaleeta then eyiye nebanga esobola okunsula wansi. Miro kati atunuulidde okwetegekera empaka z'ensi yonna bw'anaabawonya omukono. Mba neetagayo emyezi ng'emirala ng'esatu okuba nga neetegeka bulungi n'okugumya guno omukono kubanga mba nina okukola fizika ez'amaanyi ezigumya omukono n'enguma bulungi n'enkomawo mu shape bulungi okugenda tuka mu level egenda kukikira eggwanga kubanga bali abasajja si bangu nze mbamanyi bano abaana bali wano bazannya naye bali basajja tebazannya bali basajja bali serious aba bamanyi ekyamuleeta. Wadde ng'ebyo biri bityo Miro agamba nti tannaggwa ku mpagala era n'asaasira abamusekerera. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.